Eddakiika zino zimaze okuwera 13 zennyini ezakayita ku ssaawa M ey'akawungeezi. Oli ku 89.2 Emmanduso. Ddoboozi olima lya musajja wa Kabaka Media Nsereko nze nkubuzaako nate akawungeezi ka leero. Olunaku lwakuna tubabutereevu ku Parliament era pulogulamu y'oloko tugiyita mutusinza ki babeera mu Parliament abakulu bagenda batubuulira ffenna tetujaayo. Kaakati ntubanga bannaffe bagenda bo nabajja nti awo gye mutabadde sabiti namba bino bye bibaddeyo. Kola musiza yona gy'osinzira okuwuliza weebale kuba nti oli ku mukutu guno wakkiriza okutambula n'okumanya bw'obanga oli mu mmotoka ndi muzindaalo gwa leediyo mwe njogerera neyanzanyo neyanziga ali awaka TV gy'olaba naye ng'ate uliza leediyo nakyo okola makula meereere. Wonna wooli ali mu ddwaliro yakalirieko katono olumbe lukuluma ndi kampuliza agaffe embuga. Nsaba Mungu akusaasire nawe wona obulwadde bukuluma. Afunye obuzibu olunaku lwa leero nga 16 tuli wamu nawe Mungu awadde ebirungi tugende alhamdulillah. Nsereko Media erinnya lyange nateera okuba nti tuli ffenna paka ssaawa 3 ez'ekiro oluvya kwagala wanajja asome amawulire ate omanye biki ebiri mu ggwanga. So enkwanjula abakulu abali wano tujja kuba tuyita mu nsonga batubuulire si basinga okumanya naye balina ettafali bateekako naawe yali eyo olwokuba tofuna mukisa kujja wano oyinza okuba nga wabayo ke baleseeyo naye ng'ate gwe okamanyi. Kkiriza nkwanjule abakulu abali wano nja kusooka lumu okolanga niye mudibi lumu Legal advisor. ani Deputy Legal advisor nze deputy whip w'ekibiina mu Parliament. dipi ya Ben Kiwanuka Eya Ben Kiwanuka ffe gye tukyaliko era gye tukyatambuza. owa dipi ya Ben Kiwanuka nsabuza katuuliza ssebo. Abatuwuliriza mbalamusizzaako Medi Wanje ffe tetufaayo ffe tukyali kweri naye abajjajjaffe. kati nga liga advisor eri mu commission muwandisayo Ben Kiwanuka Kati nkugambye nti ffe tukyali ku y'abajjajjaffe. ana Kaakati naye nzikiriza nze mbuuze ku balonzi. Kino nakyo nkiyiseewo olumbe lw'omu ku bakulu ba Democratic Party abaafa Dr. Paul Kawanga Ssemwogerere lujja kwabizibwa ku Lwomukaaga. Akati abantu bayinza okujja ne batwegattako mukwabya olumbe olwo. oli wa Ben Kiwanuka Oyo yasikira Ben Kiwanuka lolereddewa Nkumba enkumba gye twamuziika gye twamuziika. okay. So abatuwuliriza mbalamusizzaako nnyo era tuli wano ogambye nti si ffe tusinga okumanya naye oli mutuufu naye ate era si ffe abasinga obutamanya. ekyo gwe kitaddeko Gamba tuli awo tusobola bulungi waliwo atalina mukisa nga kati singa nze nzije naye nga si ffe tusinga okumanya ate si ffe tusinga obutamanya. Okay. So tuba tuyinza okwongerako ettaffaali mu ngeri yaffe. amanya tugerabira. Amanya nze Richard Lumundi mubaka wa Parliament akiikirira ekitundu kya Mityana South mu ssaza lya Ssaabasajja ery'Essingo. eba Central Buganda obeera Buganda Ebeera Buganda. si Central Buganda. Region. Central Region Ekyo Central Region ky'Abazungu be baakiteekawo naye Buganda byanjawulo. byanjawulo. Buganda Central Region ne Buganda byanjawulo nnyo biri Enjawulo by'Abazungu by'Abazungu. Buganda nga yeetengeredde nga Buganda anti ndaba map Obwakabaka. mulonga ntidde map yeriko ndaba Central Region. Abo abaagala okuwandiika bwe batyo baagala kujjawo wanje Buganda. okutegeera kino semjo mu mambuka tuyinza gamba nti akyoli kuba mulimu abalango mulimu abaluulu mulimu n'abalala ogamba oti omwakyoli kyebaba bagiyita northern. tozaga nti akyoli region mulimu abalugwala mulimu abalango tosobola gamba nti ankole region. Mulimu abakiga mulimu abatoolo mulimu abanyolo kyebaba bagiyita western. osobola okugamba nti Buganda region kitegerekeka bulungi yo teriyo tetuliimu birala Tetuliimu kiki. Buganda abalala bajja buzi ne batwegattako ne tubakkiriza era bantu ba Kabaka. Buganda waliwo nafana bagashumba bajja Abo nabo basajja ba Kabaka. ne mu bitundu ebirala babaayo bagashumba module eyo naye region eno Buganda ye erinnya limu district ezigikola zonna district za Buganda. region kivaawo ate Central Region anti kati kwe kwagala okuyambako bannaffe kwe kwagala okuyambako bannaffe bali ntufaanagane ku abo beyita Northern Region. temulimu kunafuya
ekyo nze zikiriziganya naawe mulimu okukakanya abagamba nti abagita central kisinzira buli kintu omuntu akyogera n'ebigendererwa obanze ningirize nnyo no kisinzira izo kubanga Professor Byarugaba yatusomese Makerere Buganda nga sikiraba natugamba ebigambo tebiina makulu bantu bebabiwa amakulu ebigambo natugamba ebiseera ebyo nti oli wagamba nti ngenda mu box ngo oboloza nti agenze mu kibokisi nze mu box omanya nti agenze Mary Stewart biri ebyo Makerere kati omuntu asobola Buganda giyita Central Region ng'ekigendererwa kye kusanyawo kya Buganda nanti kyenkugamba ni mulimu asobola giyita Central Region nga si mutima mubi ninga ekyangu ate ebintu kyebikutabulira nze mu busuubuzi bw'amawulire ngenze Rwanda emirundi mingi bo buli Munnayuganda bamuyita Mugande Kabeera ono Brandon omusoga angaye buli Munnayuganda Rwanda bakuyita Omugande kati oba oli Musoga oba oli Mukyoli Gashumba bwagendayo so kati Buganda kubanga okusinziira ku mbeera ate naye Mugande Gashumba Munnayuganda bamuyita Mugande ng'atuuseeyo ate wano yagamba Munyarwanda kasu Semunyitola salamu sebo ne banyabo awuliriza CBS semunyija kumbula kya Central Region ekyo salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh tusambukako kumabu ya Mukama Mukama Katonda w'ekitiibwa mwebale kubuliriza program ya muzajja wa Kabaka Medi Nsereko Fundi Jogo sebo nsabye kutuza ku National Resistance Movement kubekibiina ekiri mu buyinza Medi omuwagizi w'NRM ngambye ntya ogenda kulwa yatuddewa namusanyo abatuli omanyi nteekwa olunaku lwa leero olw'ensonga Honorable Ssemujju nkakasanga era nzikiza nti aliko amafuta amatukuvu simanyi oba mu busiraamu mulina amafuta Ssemujju ava Makka mubaani mubiyita mutya Ssemujju ava Makka kiki kyolina kyovudde nakyo emmaka ate gwe tojja kubite nkomyewo nga bwonna lobo mpero muzindaalo nayogere bulungi mpero muzindaalo guno nga bwakomyewo nga bwe mulaba njagala okulamusaako abantu so njagala okutegeeza nti ebusoga olimu bwogende Rwanda bagamba Mugande Omugande fe Abagande ab'ebusoga tuli mu kwetalaatala nga twetegekera okuba nga tugenda okuwayaamu ne chairman wa National Resistance Movement kakati nze ayogera ekibiina nze nina amawulire ago Ssemujju tagamanyi mugende kukola ki tuli mu keetalo kwetegekera kukyaza ani chairman wa National Resistance Movement akomyewo gwokubiri oba gwakusatu oba gwakuna ali Abagande b'ebusoga bantu be naye sebo njagala okutuusa twafunamu ekizibu mu palamenti awo twafiirwa omubaka eyakola ekiseera kitono nnyo naye n'atutumuka nnyo era bw'omwogerako oyinza okumuliraanya ne ba Ibrahimu simanyi bakati wakwalifanyinza okuyitibwa Haji oba okyali imaani njagala bitegeera buuza njagala mutumirako so okutumira ebeera ya Sande kitalo nnyo twafiiriddwa omubaka waliyo ne ba former MPs nga 2-3 waliwo eyawumudde so kitalo nnyo naye tuli bagumu Uganda ekyagenda mu maaso amanya n'ebitiibwa era nga amanya go n'ebitiibwa Brandon Kintu Chuma Kiaka ebitiibwa omwogezi w'ababaka ba NRM Parliament ya Uganda eyekuminem era ali Omuganda ali kumpi n'omusajja ava Mecca Omuganda ambulize bakulu abo abalajja tusanga Brandon Kintu waali teneromo waali saako mukulu Ssemujju Ibrahim Nganda ensonga gyoyogeddeko Brandon kwenjagala okutandikira Honorable Ssemujju tutunulire fenga abalina omukisa okuba tuli ku radio wano abantu mbayambe basobola okumanya okweteekateeka abantu bajjembaga nti 2025 nsabo beeyo nakakalamu n'olupapula kubanga pulogulaamu zange zonna za kusoma ng'owandiika ogenda okusalawo nga kyosala buteri eyakukaka nti ozze osomesebwa abantu ab'enjawulo ja tutunulire enteekateeka ez'okulonda
mu bibiina by'obufuzi nga bwe zitambula sofa si kya Luganda naye tunule enteekateeka z'ebyobufuzi ziwe essuubi lumu muwe essuubi mmwe basemujju saidi eno lwaki mbudeesa ekyo President Museveni semujju nga bwatugambye chairman wa NRM ali addayo nga bw'obagambye semujju nga bw'obagambye nti addayo e Busoga okulaba nga attaanya enkola ya bagira mutya PMK mwekwese muki okulambulira program nze ne Semujju ne Lumweno gye twatemeterako ensimbi ya parish development model azeyo president azeyo okulondoola nga bwakuze mu bitundu ebyo president wa kibiina ky'NRM DP ampuliriza eya DP atugambye nti yasimoogerere anedde ya Ben Kiwanuka bagenda kukola delegates conference bagenda kutuula nabo beeteeketeeke balabe kiki bwe banaatuuka 2026 bagenda kukola batya National Unity Platform ne mu ngeri y'okwenyweza ebifo byabibadde ebikalu ekibadde ekifo ekimu vice president wa Buganda ekifo ekyo kyali mu Mpuuga bakijjuzizza ne bakiwa Muwanga Kivumbi n'ekira eky'omumambuka nakyo ekyamuserengeta nakyo omukyala naye bamuzaako the Democratic Alliance esibye yampuliza mu kakiiko k'ebyokulonda mbalengeddeko awo bamuwezeemu essaawa 2 namba nga bagamba byabakama amateeka ge baagala gagobererwe mu kulonda yo PFF Lukwago ne Basemujju tebanafuna bbaluwa ebakakasa nti kibiina kya byabufuzi lumu meteekateeka eri etya neyanziza nnyo ntegerekese bulungi ate akutegedde gwe nsaasira naye nze ndowooza ngezaako okutegeera amangu esebo webala okuleeta omulamu ogwo era oguleetedde mu kiseera ekituufu kubanga kati abantu gye batunudde mu maaso toyinza kwebuzaabuza ne bw'oneebuzaabuza otya ekyamazima kiri nti omwaka guno gwabya kendeseyo katono nnyo Electoral Commission naye kanzije katono nnyo obulango bwange bulimu tebutedde bulungi nyine kakikoleko eddakiika ziri 26 ezakayita ku ssaawa banegamba honorable Electoral Commission nayo today yatulaze nti nayo neteefuteefu yagambye ebula ennaku nnyo batandika kutereeza enkala z'abalonzi bajja kutandika ennaku z'omwezi ga 20 paka nga 10 February eyavaako eyakulonderawa ebyampuliza bigenda mu maaso kitegeeza kulonda kuli mugiya lumu Richard ate okumanya kuli mugiya kasita bakugamba enkalala z'abalonzi abakitegedde abakitegedde nnyo era ndowooza kansinzire wano kampite wano male n'okutegeeza abanaalonda nti ezo empapula bwe bazizzaayo genda okebereko erinnya lyo ekyokubiri bagenda na kuwandiisa abalonzi abapya abatalina kwewandiisa olabuzza emyaka 18 naawe obudde bwo bwe buno yabulwa buli kimu kyonna ekikwata ku kulonda obudde bwe buno ekyo nno Medi kyonkoledde kirungi kaakati ebibiina by'ebyobufuzi byonna byeteekateeka ekuyitiddemu byonna birina enteekateeka zaabyo naye ekibiina ky'abannaffe kino ekya NRM kyo byonna omanyi Busoga bannaye sinaba kugenda mu Busoga omugande ow'Obusoga kakati ekibiina ky'abano bo batandikirawo kampeyini ne bazeekwesa mu bintu ebirala ne zitambulira badenteza bulango kankombe katono maze okutereera ekola ku buli mutendera gwa nkoko oyagala ya bukoko buto bukulemangu ate nga bw'amaanyi oba oyagala mmere ya nkoko za nnyama zigejja ate nga nnamu olunda z'amagi weekwate Coco Check Fix mmere ejjudde ebirungo byonna ate tugendese bulumu tugende obulango nabutereeza oluvannyuma ndowooza nti nategedde bulungi nti obuuza general okulonda okwetegeka kw'ebibiina byonna mu Uganda kakati mwenemba tekamu ak'enjawulo muwe essuubi kakati ebibiina bitandise okwetegeka ndabye olwaleero mukwano gwange ndudde naye nnyo mu byobufuzi muno tuludde nno ne Muwanga Kivumbi era ndoza njagala nayo muyozaayoza bamuwadde ogufu
okonako abadde minister wa internal affairs kati era ndozera ya kyali ate ne bamugonnomolako ogufa ogulala kakati ebyo byonna byakweteekateeka kulaba nti batambula batya bonga abanup batambula batya okutunulira okulonda okujja okwa 2026 ebibiina ebirala bigenda mu delegates conference abantu abasinga bwe boogera ku DP ngakoze yaani DP ekyo bakibuuza nnyo munakiddamu mutya DP weeri omuntu yenna gwe babuuzaako nti yeyaani oyo si ye DP weeri n'olwekyo ffe tujja agenda mu delegates conference okutereeza ekibiina kibeerenga bwe kirina okubeera tujja gigendamu naffe twetegeka nga tutunuulira tunaagenda tutya mu kuvuganya ne bannaffe abaana babavuganyizza ebibiina ebirala ne mu FDC nawulidde FDC ono takyaliwo FDC wa PFF FDC PFF ati njogeraku Najja Nankumbi nga nabo bagamba nti bo bagenda kusinga kukola campaign mu Eastern Uganda gye balaze mu Eastern Uganda n'ebitundu ebimu mu Northern Uganda abaga abo tebalaba nnyo kibaleeta kwetaba awantu nga tebalinaawo maanyi gakola ki gamala naddala mu Buganda ndoza bo baagala ku campaigning eyo aba PFF nabo bakubuulidde bye baliko baagala kufuna ne bajja gifuna bonna abaliyo emitwe gyabwe enjeesiga mmanye bajja kukozesa buli kakodyo okufuna ebbaluwa byonna ebyo bye bakola kweteekateeka kulaba nti tugenda tutya mu kulonda waliwo media ekintu kye njagala okwogerako kyekyokuzira mpulirayo abaleeta embeera nti tuzire okulonda embeera eyo njagala okuyita wano okugamba abannayuganda bampuliriza tebeerayo omuntu akugamba nti zira abantu abatazize ne bwe banaaba bana bajja kulonda pulezidenti era yajja okuba nga ye pulezidenti abantu abazize abalala abatazize ne bwe banaaba babiri balonda omubaka wa paalamenti ate bwe bamala omulonda okuva mu kuzira bakuyita batya kwegana ne bwoga nti kati mu kuzira nvuddeyo gwe tokyasobola kulonda kubanga okulonda kubeerawo mu budde obugere kati gwe bw'ozira ne wejjamu bo baliri basanyu lyabwe ewaffe eyo mu Democratic Party ekintu ekyo kibadde kikozesebwa nnyo kitya nga bateekawo embeera ebanyiiza ne muvaawo akati bali abataddewo embeera ebanyiiza bo ne beeronda nga mwe abanyiiga mwakoze eki mwagenze ekimu ku kyo kyaliwo mu 2020 bampuuga bamuwanga kivumbi okugenda babanyiiza bunyiiza ne badduka bwe badduka bano basigala weebali ne baga nti bakolera ssuubi no wano mu 2020 kakati ndaba nti ne mu bibiina ebimu mubeeramu okunyiiza oli n'okunyiiza n'olira no akati ngenze ye tekimugaana kukola byayagala kukola olw'okuba gwe okoze eki ogenze bwe twali mu 1996 ndowooza mu kulonda okwo Dr. Semwogerere yagamba abaddipi bonna tebeesimbawo ng'alina obusungu n'embeera ze yali awulira nti zirina okubeerawo abantu baffe ne bateesimbawo abeesimbawo baayitawo abamu kumpya n'opposed nga tebali avuganya kubanga tuvudde mu kukola ki mu kulonda n'olwekyo mbakubiriza kuba ndaba gavumenti y'abano gyetulaza etunyiiza n'owulira ng'onyize okufa obufi mu biveemu bo bayite ku kaweweevu tetujja kubivaamu era nkubiriza abantu bonna abampuliriza tetubivaamu tufiire ku lutalo waakiri nga tulina we tugenda bw'ona obivaamu ebeera advantage y'oli abakuvuganya ebeera disadvantage yo kubanga gwe tobaawo ekyokubiri nti bwe muba temulina babaka bonna mu parliament nga temulina bakansala bonna mu district tebeera yajja kwogera nsonga yeeyo entono ewulirwe ebintu bingi bibadde mu parliament awo ne tubyogerako mu butono bwaffe ne tubyogerako ogenda okulanga ogenda oseeseetula abantu nga batandika okugaa naye bali waakiri akasonga kaabwe kamu katukalondeyo tugende nako ekyokubiri kwe kutegeeza abantu ababeera eyo ebweru n'omutegeeza n'amanya nti ekintu kino gyekiri bakyogerako ababaka ba paalamenti bakyogerako nekimusigala mu mutwe naye bwe muba temuliiyo temulina ngeri gye mukijja kukyogerako ekirala kiki ku byokulonda ndabye aba DA
Honorable Mpuuga abadde mu Electoral Commission ndabye committee ukakyuka mu mateeka agayina okukozesebwa mu kulonda bw'aba naye akisobola omukisa agufune akikole abadde mu Electoral Commission omukisa agufune akikole kijje mu parliament tukidebating ekinaba kisobodde okuyitawo nga kiyitawo naye nze mbadde nnyo mu misango gy'okulonda Medi ngiwozezza okulonda nga bwe kuli mu Uganda oba mu kuyita ezzaala oba nkuyita lutalo amateeka kwegamba gakugira nnyo omuntu ono owa opposition kumpi okuwangula kubanga katugambe gwe presidential candidate tebalanga results zo ngata aziranze si oli akulira Electoral Commission kakati we bazikuŋŋaanyiza zijje ebintu bingi nnyo ebisobola okubeerawo so kakati nandirowoozezza kino nakiraba mu Kenya okulanga awangudde mu constituency balanga awangudde ku bwa president mu constituency oba mu district nekikolebwa eyo abantu bano ne bamanya nti mu district eno candidate gundi yawangudde naye kati oyinza okubeera wali nalaba mu kulonda okwaggwa nga basoma yiki ke katundu akasembayo eyo mu northern Uganda eyo mu Ebukalamoji eyo ne basomayo obululu polling stations 2 basoma bwa president n'avaayo n'agenda asomako ekisolo n'asomayo emu n'avaayo n'ajja mu central n'asomawo 2 kakati mwena ne mbeera confused tewabeerawo amanya oba kino kyekituufu oba si kyekituufu n'olwekyo amateeka agasobola okukyuka kati kiba kirungi ne gakyuka waliwo ensonga endala ku kukyuka kw'amateeka ennaku eziwawaabira ziri 10 zokka presidential candidate 10 days okusobola okuwaaba omusango petition eya presidential kuba nti ewawaabirwa mu nnaku 10 olaba nga nakyo kumpi kiri impossible n'ebintu ebirala bingi nnyo mu Parliamentary Election Act n'awalala Local Government Act bingi ebyetaaga okukyusibwa so nze ngamba ekinaaba kisobose kikolebwe nga maliriza Medi aba PFF bano banoonya certificate baluwe bakakasa yes nakati oli ali mu mateeka galongosebwe ono yayagala ate ki baluwa emukakasa nakati neewuunya ebisaanyizo abanga babituukiriza ekibamisa ebbaluwa kiki bagibawe bafune obudde basobole nabo okweteekateeka Richard Rumukizito olinayo mu mutima gwo essuubi nti muyinza okwegattira muyita candidate omu mulumba omusajja nze wandikyagadde ekyo nandirowoozezza kyekyandibadde kisingira ddala obulungi okwegatta netubeera ne candidate omu nga tumukkiriziganyizzaako mu kumukkiriziganyako kubanga bwe tutabakimukkiriziganyizzaako kitegeeza nti ffe abali eno abaagala okukyusa eggwanga tutuula wansi ne tugamba nti ffe candidate waffe ye Ssemujju oba ye Lumu nabali ne baleeta owaabwe ffe netugamba ffe tuwagira ono naye akati ogenda ne weesanga tulina baloti buli omu agamba ayagala gavumenti ekyuke ate gavumenti oli gwe tuvuganya yaaliko omu bano abaagala ekyuke bali 10 ate bakambwe nnyo ku bannaabwe abali mu sayidi yemu bakambwe bazibu by the way kankubulira ekintu kino Medi ab'opposition okutuula bakkaanye kizibu nnyo ekyenkaniddeawo nti abamu tebaagala nakulabaganako olumu nali mpawa na analogy nti bwe tubeera wali we tuliira emmere mu parliament ab'opposition abamu kyangu nnyo okutuula ne Brandon ono mukwano gwange okusinga okutuula ne Ssemujju kati n'oga nti mwenna mwagala kukyusa gavumenti omutawaana omunene ogutabasobozesa kukaanyamu wadde akatono mufune candidate omu kiki ekyo kitatusobozesa Kenya yonga ebikola n'olwekyo Kenya ng'ebikola Kenya esobola lwa nsonga politics waayo wanjawulo ate ffe politics owaffe mu Uganda si politics ali serious waffe politics wakusaagasagamu awo ebyaffe tebiba serious Medi kankubulira lwaki nkugenda tebibeera serious
buli muntu buli kibiina kyandibadde nga ne policies zaakyo enkola yakyo gye kyagala kikole nga gavumenti ekyuse. Kakati ogenda ne weesanga nga mwagala okubeera ne candidate omu naye nga temwogera ku policies nti candidate ono bw'ayitamu kino kye twandyagadde na kino na kino naye nga boogera ku wandyagadde mubeere ne candidate omu bwe kyandibadde kisaana era nze nkiwagira 100%. Okay. Era bwe kinaabanga oyinza kiwagira DP ya Benjonoka n'ekigaana abantu baffe ate abo be basinga n'okwagala okulaba nti tubeera ne candidate omu ate DP ng'ekibiina ebbanga lyonna libaddewo okuwagira candidate omu okuviira ddala ku Besigye, Bobi Wine, DP ebaddewo ng'ewagira. Ani akulira DP Benjonoka? Nze. Egwe kyamaani. Semunyuguseka. Semujura gosese. Nze. Anti kyenseseza. Kiki ekikuseseza muki? Lumu yagambye wamubuziza ebitiibwa bye. Naganze Deputy Legal Advisor. Wa DP. Kakati waise wakadde. Naganze President General. Olwo semunyugo ino akagiro semunyugo ino muzindalo. Gwino muzindalo. Nsonga kyali musijja kumala budde bwawuliriza. Okusooka olunaku lw'enkya lwegiwera emyezi 2. Ne katonyo tugende babulango no badde njagala tulaba bamalize. Lwegiwera emyezi 2 bukyanga Kano Dr. Kizza Besigye awambibwa okuva Kenya. Ogambire? Enkya nga 17. Emyezi 2. Lwegiwera emyezi 2 ennaku 6 bukyanga awambibwa Kenya gye yali agenze okwogera ng'omu ku nabyabufuzi Martha Karua mu kalulu akawedde eyali running wa Raila Odinga baba kuwangula kati singa Deputy President Kenya naye aludde mu byobufuzi yeesimawo ne kuba President. Kati ekitabo kyawandika ku bulamu bwe abeera Minister of Justice. Ekitabo kyawandika ku bulamu bwe yali ayise Dr. Besigye okubeera omu ku banayogera nga kitongozebwa. Mwami Museveni gye yamuwambira n'amukomyawo netutandika kumunoonya mpaka lwewaga nti amagye gamukutte ku lwali lwakusatu nga 2 ne bamutwala ne bamuvunaana Makindi. Bamusanga ne pistol bamusanga agenda gula pistol 2 Kenya judge azikozesebwa na Jeko government. Ne bamusiba ne Ajobed muganda wange Ajobed Lutale Kamulege. Baweze emyezi 2 enkya. Bajja komo mu kooti ennaku z'omwezi nga 3 omwezi ogujja. Kati bino byogedde Medi enteekateeka ezigenda maaso Electoral Commission egenda kusimba Electoral Commission egenda kutimba nkalala z'abalonzi esebo buli omu agende yeeraba erinnya lye naye saamanya Mwanga Kivumbi bamuwadde oba Deputy President akunge Buganda. Ensi ezifugwa bannamagye nga bawamba obuyinza zitera okubeera ne okwogeraganya okuva mu bukulembeze obw'amagye okudda mu bukulembeze obw'abantu. Sudan bwe bajjako Bashir amagye ne gawamba ne basooka ne balonda Prime Minister nga si musirikale bwe baamala ne bamugoba ne kuyingirako Sise musirikale n'alwanagana ne munne Hamdan kati lunyooka. Transition okuva mu bukulembeze bw'ab'emmundu okudda mu bukulembeze bw'abantu okulonda abantu be baagala. Yes sir office. Ekyo ne kigaana. Yes sir. Mu Uganda tetukifunanga okuva mu bukulembeze oba abagenda ebiweero ne batta abantu ne bawamba obuyinza bava mu ngalo ne budda mu bitongole ne tugenda mu kulonda. Tekibangawo.
olwaleero mbadde ndaba lwampeereza mutabani wa Museveni kati gwe yagamba akulira amagye ng'agamba nti ndagidde ab'ebyokwerinda bwe munaasanga owa Nuupu yenna ataddeko ekintu ekyefaananyiriza amagye mumukwate oba opposition omulala yenna. Kitaawe agenda Busoga. Kakati ate abantu Katonda yatukola. Kakati ate Brandon n'ajaganya. Saabakunzi. Bakunzi baki? Abenaalemu. Bano bawagizi. Nze mpagira Arsenal. Naye oga nti nze nsalawo ebikwata ku Arsenal. Saka. Ne mu Uganda mwe bali nno ne bagamba nti bakubya Arsenal n'agwa eri Kataafi. Naye nga tamanyi yatandikawo etya kati biva no Brandon. Tayina njawulo na muwagizi wa Arsenal wa ku street. Gwe nti alina kyasalawo mu NRM. Saabakunzi. Kati omwogezi genda maaso se Mwami Museveni anoonya kalulu. Okay, ateekawo ekifaananyi nti anoonya kalulu. Ajjawo bwavu. Nga nti ateekawo ekifaananyi bwe yasinkana bano abaka ba parliament yabagamba it is time to go to people. Sawa yogenda okunoonya kalulu etuuse. Bwe yafuluma ebweru n'agamba agenze ku bya PDM. Kyenkugambye nti Brandon bamuwaayo ekifo nti ye mwogezi w'ababaka b'NRM. Naye ni mu Uganda mpuliramu oli n'agamba nti yakulira abawagizi ba Arsenal Nateete. Mwebali numulya nti yakulira abawagizi ba Arsenal Nateete. Mukabaawo zone. Kakati nga Arsenal eri Emirates. Tebamanyira kumanya nti gy'oli n'ebigenda maaso. Kati ono chairman wa Kabaawo zone. Omwogezi w'Abakabaawo zone ab'NRM. Ali mu kujaganya. Era obasanga bwe tetugenda mugula oyo mu transfer ng'ali Nateete. Tetugenda gula oyo mu transfer twagala gula gundi. Ekifaananyi kyateekawo ng'alaba ng'ebya Arsenal. Ayinamu kyasobola okwogera kati ne ba Brandon we bali. Era mbasaasira ebbanga lyonna. Kati agee bagenda kujaganya Mwami Museveni agenda Busoga. Lwe yasembayo yakola ebintu bibiri ndifambi sibyerabidde. Busoga. Yagamba ali tamanyi nti Abasoga baavu okutuuka ku kino. Emyaka 4 gy'amaze mu buyinza yagamba tamanyi nti Abasoga baavu. Duli emabega yetika milioni 15 mu kikutiya gundi yakimuteeka ku mutwe kibuule. Ne bagenda okujja Abasoga mu bwavu. Kati simanyi babaavaamu ate bwe yaddeyo oluvannyuma nga ate badde simanyi nti ate obwavu buli wano. Kati Brandon mbawe ekitiibwa chairman w'ekibiina kyawagira yatwala milioni 15 kujja muntu mbwavu Busoga. Bwe yaddayo nga wayiseyo ebbanga n'agamba dde simanyi nti ate muli baavu bwe muti. Kati azzeeyo kubalambula bagenda kola kikumundi guno Katonda yamanyi. Naye kinatandikideko ekikulu Medi. Ekifaananyi kinene. Tetufunanga transition kukyusa bukulembeze. Okuva mu baabo wamba. Ab'amagye obuzza abantu ba bulijjo. Aba office abasalawo ebinayo ngwenamu obwogerero. Kyovola bona agenda Busoga mutabani wa agamba ba Nuupu. Lumukwata n'akakofiira. Ofudde. Akamyufu. Ne nabe nale mbabu ku bwa Museveni babuteekako sala bayogo bakwata. Muganda wange mirundi na mulanga. Yabanga akambala mirundi. Kati awo. Kyekizibu kya Uganda kyetuteekwa okusaako nyessira. Kirwa. Nti tetujjanga bukulembeze mu baabo wamba. Tetukyusanga ku bukulembeze. Transition teggwanga. Tebangawo. Baatuwaako bibajjo. Installment omuntu ngumubanja akakade nakuwako emitwalo 4 Museveni gye yatuwa obalo kyamubanja milioni kakati abato kyamubanja naye ngezisinga obungi yazina kati fena abeetegeka wano mwabeetegeka kituteekwa okutunuulira nga tugenda mu byokulonda ebitegekebwa mu embeera osemuju katono nnyo ebyuma byange biteredde kamalizi katono wano eddakiika zino ziri 12 olw'ekkumi essaawa 2 Rainbow Corner Nursery Primary School abazadde mwenna tubaniza ku Rainbow Corner Nursery Primary School yazana bunamwaya ku luguudo lw'Entebbe nti mujje ffe gitulire ku ssomero lyaffe tuvumbula ekipya olunaku olukya Rainbow Corner tukola embeeza okugunjula omwana
nga musanyufu ate nga yeeyagala. Abasomesa baffe n'abalabirira abaana bamalirivu nnyo okuzoba ebitone by'abaana. Mujje abaana mbayizi tuwandiisa abaana mujje. Tulina UNEB center number, tulina ne school shuttle oba van ezikima abaana. Wandiisa abaana bajangu wandiisa omwana asome Rainbow Corner Nursery Primary School. Ebiseera by'omu maaso bibeerenga bitangamu. Tuli ku simu 0753 336 834 oba 0772 336 834. Ebizigo babiyita kyogero habo jeri ne sabuna tiba kyogero habo soap. Bisangibwa amaduuka gonna ne supermarket wonna mu ggwanga wamu ne mu kikuubo. Tutegeeza abantu bonna nti tulina ebika by'ebizigo ebiwerako mu katale nga kyogero habo jeri, kyogero vitamin E pink, kyogero cocoa butter, kyogero aloe vera, kyogero non-perfumed jelly. Kulwabo abatayagala buwoowo wamu n'ebirala bingi. Ebizigo byaffe tubitunda mmotoka zitambula egimuli niye ekyo kyota kisobola genda mu supermarket kuli okumpi b'edduuka obagambe nti njagala ekizigo kya kyogero g'omusuubuzi ku essimu 0754 55 723 ojja kubanga ofuna ekizigo kyaffe. Omuzadde afaayo nnyo okusomera omwana ali asaanidde okusomeramu asobole okufuna omusingi omugumu. Essimu lirimu bayita Caring Heart for Children Pre and Primary School Masuuliita. Essomero ddungi era nga tukutegeeza nti ensomesa ya kikugu n'endisa y'abaana nnungi okuzaama. Fanya ku mmere eri organic era nabo ku mitubulina. Essomero lya day and boarding. Caring Heart for Children School Masuuliita tuli bugazi bulungi ebisaawe weebiri tutumbula ebitone by'abaana. School fees ezo nsamusamu. Caring Heart for Children tusangibwa Kanzize Road Masuuliita. Okuwandiisa abaana kugenda mu maaso essimu eri 0753 73 95 oba 0772 388 374. Okukomola abaana okukomola kugenda mu maaso niwe teeka okutuya nga owezezza emyaka 15 okudda waggulu. Era okukomera kuno kwa bwereere kubeera lwa bbalaza okuva ssaawa 2 paka ssaawa 11. Si ekyo kyokka okukomola gale kwa bwereere era nga totambula basembedde kumpi abakomozi basembedde kumpi. Ebikomo nsimbi bali Butenga, Butambula bali Gombe eddwaliro eryo, Gomba bali Maddu, Kalangala abakomola bali Kalangala, Kalungu bali Bukulula, Kyotera bali Kakuuto, ate Rwengo bali Kyazanga, Lyantonde bali Lyantonde General Hospital, ate ne babanga Empigi bali ddwaliro ly'Empigi, Sembabule bali Sembabule, ate nga ne Wakiso bali Kajjansi saako Ewakiso wennyini. Sabuni ayoza kati yegulidde erinnya bamuyita Jama. Murakaza muzira nga zeetooloola. Sabuni omwali batumutunda Jama ono tukuze engoye muweevu mu ngalo alina akawoowo taggwerera mangu tagirebera. Jama ye sabuni kati ayoza engoye. Tulina sabuni anaaba bamuyita Lanzo. Tulina omukusa guli gumu gwokka. Kampuni yemu eyitibwa Chapa Enterprises yeeta bino byombi. Sabuni anaaba ayitibwa Lanzo, sabuni ayoza ayitibwa Jama. Ali mu supermarket zonna mu ggwanga ne mu kikonje ali maduka gonna genda bagamba nti njagala sabuni ayoza akabita Jama ne Lanzo ono yanaaba nga Chapa Enterprise bamuleeta bayita ne Prestige kino kiri kirusiiga ku mugaati. Ryan Air Cargo bakugu mu kutikka omugugu okuva China ejja group agency kino tukesa nnyonyo kutuuka e Uganda tuguliza ebintu okuva mu katale tukunoonyeza akatale k'ebintu byonna byeyagala tukutambuza kujja kutwala mu hoteri kujja mu hoteri kutwala mu butale tukuzaayo awaka ate n'olinya nnyo tukutwala tukomyawo ku kisaawe kye bayita Bayuni. Ffe aba Ryan Air Cargo tuli mu Kampala wakati tuli lwaliyita Nabugabo Street era mu maaso ga banka gye bayita Bank of Africa. Ekizimba kita BBC Building sing namba 416 ojja tusanga simu yaffe gwe omusuubuzi eri 0740 152 33 oba 0762 799
885 dakikaze ezo ziri zakagenda ziri ebole kikamukaago kule saa 2 olabase munjugo ino muzindalo so kyabadde nkugamba nti mu mbeera eyo bye tuteekwa okusaako nyessira tuva mutya mu bufuzi bw'ab'emmundu abaawa mu buyinza nga bamaze okutta abantu eruweero okudda mu bino ebyokwetegeka Besigye ali Luzira ne Obed Kamulege Lutale ffe tuli eno tunoonya kati certificate kati ekyo mu Uganda bwetutakiseeko sira njaako ekyo okulabirako Medi nze Museveni yali antuteeka e Luzira nimalayo wiiki emu nenvaayo e Luzira omuntu bw'aba ali mu kkomera yeetegekera bw'anaabeera mu kkomera naye okwetegeka okw'amaanyi kuteekwa kubeera butya bwenva mu kkomera si butya bwe naabeera comfortable mu kkomera n'otumya emmere n'okola ki n'obeera eyo oteekwa kuba nga olwana nnyo okulaba ng'ova mu kkomera kati tuli mu kkomera Museveni mwe yatuteeka ne ffenna ne bano kabeere bano abamuwagira nabo bali mu kkomera naye ebyembi tusinga kubaganya nnyo birowoozo butya bwe tunaabeera comfortable mu kkomera okusinga butya bwe tunaalivaamu bututya kati bonyonnyodde ffenna buli omu Ssemujju anoonya butya bw'anaasigala nga yempi w'ekira kyanoonya kati Nerum butya bw'anaasigala nga yempi wa Mityana South Chuma Kiyaka butya bw'anaasigala nga MP wa Kagoma kati nze Luzira nali mu Maxon nasulanga mu Bitu nga tulinamu atukulya esewo yeyitana Katikkiro bamuteekeramu ye n'ekitanda kati nze bwe najja nawanga ng'egye balese MP ojja kusula kumpi wano ng'ewali Katikkiro olwo bampaddeyo nange ekitiibwa mu kkomera omwo nno ne banterawo akafaliso ninaane Katikkiro era ng'ekiwalaba kya kitiibwa kye bampadde kati bitulimu twetegekera butya bwe tunaalinaana Katikkiro mu kkomera butya bwe tunaasula mwali badde mukola ki kati mu Uganda mwali badde saawa zino nga kyekiriwo tufaanana ng'ensi endala bwe zibeera zitya e Zambia bwe baali balwana okwejjako Kiruba yali Kaunda Kiruba yali ayagala okujjawo term limit e Malawi bwe baali balwana ne Bakiri Muluzi abakulu ab'eddiini aba civil society aba university n'ebibiina by'obufuzi basooka kulembera olwo lutalo e Nigeria Obasanjo yali ayagala kukyusa constitution alemereko vice president we yeyegatta n'ensi ne basooka ne bamuyimiriza kati ne basooka bagenda mbyokulonda Buhari najja n'ono najja titunaakutuuka waawo eggana gye baali nga balwana ne J. Rawlings bo transition yaabwe yaggwa okuva mu J. Rawlings yakwata obuyinza eggana ng'akwata n'abamuvuganya n'abatwala mu helicopter n'abatuuka mu nnyanja wakati n'abayiwayo nedda n'abamugoye yani lumu ne Ssemujju baamala kujjawo eyo mbeera ne bakagenda mu byokulonda ebitegeerekeka kati ffe tunaakubivaamu Museveni akyakwata Besigye nga J. Rawlings n'amukuba e Luzira n'amuteekako omusango bwe gumusinga nga waakufa Museveni ayagala kutta Besigye kakati ekyo ngoyogedde kinene anti gwe musango gwe bamuvunaana sinzi Kaziini baali bagenda kumutta nga ndi mu observer nga bamuvunaana omusango ogw'okutambuza amagye yali brigade yali mu West Nile naye nga tamanyi ye yatunulira kumuvuna nti yatunuulira kibonerezo bwe tuwandika story mu observer nti Kaziini bwe gumusinga enkya bamusentensinga to death yadduka wa Kavuma saawa emu ey'ekiro Kavuma n'ayimiriza court martial okufulumya judgment kati Besigye tutunuulira bino biri mu court tunuulira omusango bamuvunaana bwe gumusinga walabye lawyer Kiza Aaron ye wamusinze tawozezza ne bamugaya emyezi 9 kati ali kitalya ne Besigye
balukwagaawo lubadde lukujjulwawo olutuusizza wano naye baali omukulu alagidde mugende mumwozese mumusalire omusango gwakufa agende eruzira kalabba yali programu ya court martial gwengo jijja kwani ebirala byonyogera mbijja kwani anti nzo kuwainako abikuwadde abimpa ate nzije mukubulire wano anaasulawo so kati uweza kusaba n'ebigambo kyenkugambye nti bino byebikulu byetuteeka okusaako kati twali badde nga obunafu wamwe buluwa Ssemujju obunafu bwaffe buluwa abalonzi bali wamu naye mmwe temuli wamu kati ate nawe otutwala mu byakulonda ebyo ani anaalina anakatikkiro mu kkomera gweoyagala ki kulwana kuva mu kkomera ate olwo olutalo terusobola kuba lwa lumu ne Ssemujju abali mu opposition n'abali mu bibiina luteeka okubeeramu bannayuganda bonna bakulu b'amadiini anti abasoma tebagala biyingira mu bintu byammwe anti katugenda kubeeraawo lumpens babaita balumpen tugenda kubeeraawo Makerere eyo gyolaba yakuliranga bya politics yibyaddawa kati Museveni mukyala we tulumba mukyala we yakulira ebyenjigiriza wewe bakugoba mu university olimba tabu wewe obukalo buli mu university bakugobamu olimba kati awo ojobuze Kakumbe yali deputy vice chancellor kyamutukako kyaki ebyo buli omu bigenda kumusanga waali nga Kakumba bwe byamusange Makerere ne bamugoba ku bwa deputy vice chancellor ninga kye bamulanga nti akolagana nnyo ne ba lecturer abalala bayinza okwegatta n'abaana ne batandika wewe waffe kati okweteeka kwa bino ebina bibadde mu kyabadaddamu candidate omu tokyagala naawe ekyo kyaluvannyuma nnyo si kyakakati saawa zino twali badde tulina meeting zitunuulira butya bwe tusobola okulwanyisa abatta abantu eruweero ne bawamba obuyinza meeting ani azigaanyi nange ndi omu ku beenenya naye weenenya ffenna kyekitulemeredde nga tunaakugendamu ebyokulonda tugenda kubeera nga kwata bifo mu kkomera eruzira buli omu ayagala kubeera mu pikati era ekyo kati obasanga ebifaananyi byatandise dda tumanze gwewalabyeko ye mwana P2B gwewalabyeko ye mwana tumanze kati ebyo mu kkomera tulwanira bwakatikkiro nasangayo omuvubuka wamitanga arapichu oyo natuuka ekiro ne tukasawa nga zino nange asooka oyimirire otubulire omusango gwe wazizza nenyonyola Ssemujju balunganda nti bansanze entambula nva kireka nga natera okutuuka ebbanda ne bankwata ne bakuvunaana ki disobeying lawful order and public nuisance kati katukise mu mateeka ga wano tulo tweruzira tetulabika bw'oba ogenda mu ttooyi ogendera ku babuyita kibuno ng'osooba ogendera ku bugere kutoyinga kyekyeeki tutoyi ogendera ku bugere moonwalking osobola obutazuukusa muntu kubanga omuntu eruzira okufuna otulo nga bakuzukusa si kyangu ne amateeka 18 aga bittu ne bagansomera akati bye tulimu ebyo muhoozi agaba Nuupu mbeweerere gwensanga n'akakofiira kakati ate bakuba bifaananyi kama nze medi mulimu ne ntuuka kati mbadde Makka eyo nga ntunuya debate ennene eri mu ggwanga nti abantu balwanye nga baziika Ssegirinya nga ye debate y'ebyobufuzi ennene eri mu ggwanga Museveni yeeteekerateekera okutufuga otukuumira mu kkomera buli kanyomero woolaba buli mwaganya n'aguziba n'atandikawo amasomero mu 2000 Besigye ng'ali ku leediyo Embalala ne mukyala we Winnie Byanyima be basooka okutubuulira nti Museveni yali atandiseewo amasomero gy'asomeseza abantu ne Lubongoyo gye yasomera Ekanyalyeru Lubongoya Secretary General wa Nuupu ne yasomera eyo nga gasomeramu abantu tebasasula fiizi tomanya bwe bagendayo nga yeeteekerateekera okujja okukwata obuyinza mu Uganda bw'anaatuuka bweyetaaga mu URA nga anoonyayo omulenzi we Kanyalyeru nga amusindikawo nakugamba sitere y'aba Kazini ne Kyabihende Tabane yafa Kano Museveni yaga nti revolution okwata obuyinza obutabuteekwa kukola ki abaana baffe abamaze senior 6 bayingira amagye tunoonye ssente bano abaasama mu kibuga Bassemujju abo bawa ssente tebaddamu
era babikoze bulungi kyobola abantu madde nabo wano basimba line bakeera wasale si minister mu government wa byansimbi naye sente bazikwata bonga family n'amagye ayagala ku sente oyina genda wa mukulu n'ofukamera boboya kakati ebyo bye tuteekwa okusaako obudde bwaffe obungi obudde tebubayiseeko tebunatuyitako kubanga South Africa bwe baali balwana okwejja mu bufuzi bakabulu abazungu Mandela tebawuganyulwamu ebbanga lya Mandela eryogenda ku nnyanja mu mpale nnyimpi n'ali ebyennyanja yalimala mukomera mu sapatu mu bisando bwe yalutukidde nga okweyagala ng'ate akaddiye luyasembayo okujja e Kampala wano nga tannafa tiyava mu nnyonyi nga omugongo gwekaaka teyava mu nnyonyi entebe n'agamba Museveni kanjogerereko naawe wano n'addayo naye kati aba South Africa olwaleero balya ku bibala by'aba Mandela n'abalala nze kati nkuze abaana batandise okuyingira university nagamba nozofuna abazukulu sikyasobola kwambala mpale nnyimpi nsanga ndi ku beach bagase mujiba yabadde kitumusanze ali ku beach mpale nnyimpi basanga mu kkubo ero beach basanga mu kkubo banzo ganise mujiba na kyaba tumusanze ali mpale nnyimpi atambula mu kkubo kati eje emyaka ngiyiseeko naye ate abaana benzadde n'abazukulu obulamu bwabwe basobola kubuwangala mu mirembe nga mpadde yakatono k'enswa naganze sigenda kola sacrifice but I will make a contribution kiteke mu Luganda sigenda Semojuice Ibrahim byofuze bya Uganda ngenda kola ko contribution sijja kiteke mu Luganda ngenda kuwaayo kyensobola naye genda kufiirira nga gwali eyo gandise muju mutufiirire abaana baffe nja kukolako kyensobola naye sikufiiririra nagamba abeesije yalekawo omulimu Nairobi n'ayingira ensiku abo bagenda kufiiririra nze nsobola okukola contribution nenkubulira nenzija ku CBS naki nsobola sikwerekereza contribution kolako kyensobola sisobola agenda mu nsiko nkwate mundu ekimaliriza otya kati okwetegekera kuno kwonna kwembadde mbabuuza tugenda kuddamu ebibadde bibeerawo tewali kipya tewali kipya Museveni ye kati tagenda Busoga Kyagulanyi lwe yasembayo okutambula bamunga nti kukuba kubaddeko accident oddamu n'otambula abavuganya mumuvuganyanga bw'abalagidde bw'abateekedde kyalumanga nnyo Besigye neyagala ebyokulonda kati mbitadde asemateeka wona abagamba atya semateeka byagamba ogaa byetukolerako uno mulinawo kati Museveni yafuuka semateeka Mbabazi yawandiika electoral commission nga yite yamuteekerya presidential elections act ligamba nti omuntu ayagala okwesimbawo kuba president asobola okutalaaga eggwanga ng'ebulayo omwaka gumu wabeerewo okulonda neyeebuuza ku bantu oba yeesimbewo Mbabazi n'awandiika bulungi Kaweesi omugenzi n'amukwata ekitoje ejjinja n'amuza mu mmotoka n'amugala ddayo Kampala niyagambye okutambula kati ebyo bikulu ne Kyagulanyi yabiyitamu kati ebyo tulina kubirwanyisiza wamu temuyina obumbwe buluwa obumu obwo kati gwe mulanga bwenkuba obumbwe buluwa bwenkubira buli ali gyali bw'abeera nga talwanira bwakatikiro mukomera essira tulina dissa kulina okusooka kulwanyisa ab'emmundu abaawa mu buyinza tuyinza obutabawangula 100% naye ne tubaleetako ebisago kuba nasinzira okutaaka ebimu ku ebyo bakwata otherwise kati opposition saawa zino bwe tutula meeting ani presidential candidate tusimbe wani ekyo waliwo osanga baagala ekyo omusimbawo omu n'akola ki amanyi gonna gabeera wamu mu kisero kimu Kyagulanyi bamujja luwuuka aba ne bekalakaasa ennaku mmeka Museveni neyeerangirira abamu bakyali mu makomera abaana gw'osubirayo ndi Museveni agenda birekeraawo nti tugende mu kalulu alabe nti bamutwala nti muli wamu mumutwala kati nti yeteeseteese kati agenda kuwaayo obuyinza so essira tulina okweteekateeka okw'amaanyi si delegates conference si PFF kufuna tiketi saani PFF certificate baluwa kuŋŋaanya bannayuganda n'abakulu b'eddiini nga mwebali kabeeremu ab'amawulire kusooka kulwana transition gye twali tuyina eggwanga okuva mu mikono gy'abakwata mundu abatta abantu eruweero gidde mu bitongole ebiteekateeka okulonda
Edakika ziri 10 ezakayita ku ssaawa 2. Honorable Ssemujjunganda waali w'Ekira municipality owa Michena South waali ku Richard Room owa DP ya Ben Kiwanuka atebera ne omwogezi wa Kabondo ka NRM Parliament Brandon Kintu. Oyagala omwana wo okusoma bulungi ng'ali mu mbeera eyagaza muleete mu Timina Schools Luweero essomero lya day and boarding lya nursery ne primary ebiina bigazi bulungi ebisulu by'abaana bya mulembe ate bigazi tulina library engazi ezijjudde ebitabo wamu ne computer laboratory eriwo okulaba nti bangula omwana wo mu computer. Ate omuyizi waffe tasoma bya kibiina byokka ne tulina resource center asobola okusoma ebirala ebijja omwagaziya obwongo. Ku Timina Schools Luweero omwana yenyigira bulungi nnyo mu byemizannyo ebisaawe ebiri ate bya mutindo ebisaawe byaffe birungi ddala ate nga bijja mu nsawo z'omuzadde. Timina Schools ssomero lepya mu Luweero nga lisangibwa mu Kasaana Luweero mu Mabaale ward. Kumanya ebisinga ku besimu 0707 549 0707 549 oba 0787 664 omwana oyina ekirooto nti omwana wo oyagala abeere musawo oba gweyagala kubeera musawo wasoma certificate mu busawo naye ng'oyagala diploma kyawedde dda. Indian Institute of Health and Allied Sciences eyita abaana mwenna abantu mwenna okulaba nti mujja okwewandiisa mu general intake masomo ga diploma. Amasomo ki bayita midwifery, pharmacy, clinical medicine, medical laboratory, certificate mu nursing, midwifery, pharmacy, medical laboratory technology. Tulina omukago n'amalwaliro nga Butabika Hospital, Kayunga Hospital. Omwana bw'omala okusomera mu Indian Allied tukusindika Butabika n'oweegezaamu oba eddwaliro ly'e Kayunga. Tuliriddewa tusangibwa Luzira Kirombe Butabika Road okulina Royal Palm Estate. Indian Institute of Health and Allied Sciences esangibwa Luzira Kirombe Butabika Road okulina Royal Palm Estate. WhatsApp eri 0742 93 64 Tabula Properties Company etunda amayumba n'ettaka ez'ebyapa obwannannyini. Tukwanjula eseti yaffe empya eri Uganda ku $7,000,000. Ebukala nga tulina ettaka ffe aba Tabula Properties tulina ettaka eruwunga $15,000,000. Enkowe tulina ettaka ffe aba Tabula Properties. Ekatende tulinayo amasannyalaze n'amazzi byonna weebiri. Ebbeeyi eyo tutegeeragana. Jangu nansana ku masitoowa osobole okwekwata polotiyo mu bwangu okumanya ebisinga ng'okuba essimu eri 0700 94 20 0700 054 644. Edakika ziri 14 ezakayita ku ssaawa 2. Brandon Kintu. Just a second. Badde nkugamba wali Museveni ne mutabani we banoonya mmundu zisinga kubaza amaanyi bakuuma obuyinza. Ffe tulwanira mirambo mu kuziika era debate ennene kulwanira mulambo gwa Segirinya yebaddewo ye debate ennene twagala kujjako Museveni ne mulwanira mirambo tulwanira mirambo kuziika kwa Segirinya. Ye mutabani wa mga katigendo controlling Ahmad Brigade Masaka atirare Masindi wawa bwa maranga nti abanupu gwensanga ayamada kofira kalinga kamaje kwata bukwasi akamilitary. Brandon mzinda gugo omanyi ng'otandise bubi wabuuziza sembezeno wachi Ben Kiwanuka kola Ben Kiwanuka wabuuziza ekibuuzo kirungi. Abantu abamu basaba ne batafuna olw'okubanga basaba bubi. Kakati ekibuuzo kyo ne ansa tugifunye kubanga buuza abantu abakyamu era lumu ono leero oba Black Label oba Red Label
nteko omutwala out ayogedde amazima ag'ekikristo akugambye wano nti afe wano byaffe mu biina by'obufuzi tuli mu kusaagako busaazi tetuli siriyasi era singa mbadde nafuuka omusaseredoti lumu mbadde ngendamu amasakaramentu wano gabwerere kubanga penitensia ayogedde amazima kakati omusajja yakava okukola humura n'atawaana nadde talina na byagambye njagala omugambula lero nti nalondebwa nze saali appointed obwogezi ekisanja myaka emeka 5 so ndi mulonde walondebwa abamemba oba appointed oba nalondebwa elected nalondebwa kuba ndi ku radio ya Ssaabajjajja ya Ssaabasajja toli appointed siri appointed era nze tebasobola kumpandiikako bbaluwa ne bangoba nti tumuwummuziza caucus esooka ane tugenda mu constitution amendment ya NRM parliamentary caucus kakati agemaanyi g'omuntu w'ekibiina kakati gw'otagumidde mu kibiina ayogerera ekibiina katuwulira n'amaloboozi geego kakati bano be bakyusa babajjako enkya ne badda eri naye nze kankuwa omulamwa kampa abawuliza ansa ku kibuuzo kye wabuuza ekibuuzo kyokijjukira nkimanyi ndi kyuma kiyaka era sijja nagambye ntya wase mujju kyamulemi lumu agambye bagezaako bazanya mubuzanyi lumu ayogedde amazima ag'ekikristu nti ffe tuli mu kuzanya opposition bali mu muzannyo bali mu katemba genda maaso obudde tebuliiwo so mwe bali nti site yakuziikirako wano twogere wano naye ng'ebibiina NRM tukkiriza mu nkola ebibiina ebingi era ndowooza mu 206 bwe twali abaaliwo nga baparticipatinga fule twagenda mu kalu k'ekikungu ne tusalawo tuddeyo mu bibiina kyova bali ku makya nti mmedi bw'okeera enkya ffenna ne tusalawo ng'oggyeko nze ndi mu kibiina ekigumidde bw'onaabuuza lumu tamanyi waali bw'onaabuuza Ben Kiwanuka taliyo naawe okimanyi bayagambye wano legal advisor deputy whip amaliriza ebusoga ekyekigambo amaliriza nga ki mu lusoga lumu tumuyita omudondi ali mu kudondadonda so bano baba mu kudonda ne basemujju badondi nti kakati wano nkyali naliko omwogezi ndi PPF bakitatya ekibiina PFF tunafuna certificate tugenda mu kulonda kakati bali mu kudonda naye ekibiina ekiriwo era wano fe abali wano nze zekandi mu kibiina kanze ojja kuŋŋamba ngamba NRM National Resistance Movement era ne kkala zange oziraba nga ndisitedde n'amaanyi ng'omulonde bw'abeera ffe twetegese kubanga structure zaffe zibaddewo NRM ng'oggyeko nti ebibiina ebisinga bitera kutunulira urban setting naye ffe buli ku kyalo ky'ogendako kubaako chairperson wa NRM era programs zonna eza gavumenti olw'okubanga nti aba omukulembeze w'ekibiina avunaanyizibwako okulondoola emirimu gyonna ne programs za gavumenti eziba ku kyalo era abannyo folk person mu groups oba programs za gavumenti naye nga kyetusinga okuteekako essira nti inclusive nabana ab'ebibiina ebirala kubanga obwavu baba butuluma bwe tuba tuleeta programs zino tetugamba nti zino za ba-DP zino ba UPC zino ba PPPF naye bonna ng'abannayuganda kubanga nze ne Honorable Ssemujju ne Honorable Lumu bwe tuba twogera ensonga simanyi ba Honorable Ssemujju akyaliyo nja kucekinga mu budget naye bw'aba mu budget committee nga bali kutematema ensimbi tatemera baakira bw'aba ayogera ku by'obulimi biba bya Uganda bw'aba ayogera ku by'enguudo nti zino eziringa obagadi bangalye atemera Uganda ng'ate oluusi n'emusajja ati omusasa kubanga eriyo n'oluwo olw'ekira olwo ng'ogenda eri ekiraawo kiwaatule biki ebyo bw'otuuka muli obanga okuba ngoma oba oyinza okulowooza nti oli mu ssabo muli mu ndege mbugu eryo lyekkubo naye afaayo okulabika nti bw'aba ateesateesa Uganda so NRM tuli strategic NRM ng'ebibiina ebirala tulikola mass registration kubanga tulina bammemba abapya tulina bannaffe bano bwe tulinza okuvuba abatamanyi we balaga kati bali awo tuteze ki obutimba era bwe bajja juzi twalina abasayininga bali over 100 abava mu National Unity Platform tulina ababaka abamu abacrossinga
tulinayo twavubayo mu NUP twakavayo ababaka babiri mu DP ndoza twakavayo nga baabo bawerawerako era tukyakola omulimu kakati awo NRM yetegese nti bwe tufuna aba offeringa nabo bana ababaka abali bagamba nti kakati ffe engeri gye tuli eno tetulina mulamwa tuze mu NRM tubagulirawo kubanga twagala strategic development for the party. NRM naffe tuli kutimba nkalala ate saawa zino twagenze mu digital twavudde mu byokubikula olupapula made in Sereko londera walubaga namba yo ngebirijja so tubadde mu digital process eyokulabika nga registers zaffe zonna eza village to village ziddamu. NRM tweteeseteese mu mwezi ogwokutaano tujja kuba tulonda obukiiko bwaffe tujjuza okuva ku LC1 abantu katwadde omwaganya okubeera nga batambula okubulira abagala okujoininga ekibiina abagala okwongerayo continuity balondebwe paka batunatuuka ku kifo kya national chairperson. Ebyaffe tulonda tetwapointinga chairman wa ntasobola kukeera n'agamba nti napointinze vice president wa nga bamukula tubalonda ba right honorable Rebecca Kadaga mu kifo kya tubalonda ate ffe tuvunaanyizibwa okulonda wonna nti ne baba Northern Uganda ng'ekyali mu right honorable Jacob Olanya buli mulonzi abanga ali mu national council alonda. So NRM yeteeseteese nti kati chairperson w'ekibiina abadde alambula Uganda yonna mu regions tusigazizaayo region 2 eya Busoga n'ey'Elango era bw'anaava e Busoga agenda kufundika n'Elango awo akomewo tunaagenda okugenda mu delegates conference nga bano abajja okuleeta nti sebo wano twaliro kitwatambula bulungi era waliyo ku luli ekyo wakiraba tugatte continuity omwaka ogumu ekitundu gwe tusigaza tulabike ng'ebimu ku ebyo tusosowazaamu ebyenkizo okulabika nga bannayuganda bagenda mu maaso okwongerezaako already bye tubaddeko nga infrastructure development. NRM yeteeseteese nti saawa zino mbadde mbuuza ano senior Semuju nga mugamba bwe twogerako ekyo tteekateeka simanyi BFP bwenyinza kinyonyola mu okukigandawaza kirwa BFP kiki ekyo bakiyita budget paper framework kakati ffe committees ne agencies supervising committees zisupposed kuwa service delivery eri mu bantu ababaka baffe aba national resistance movement betwa designatinga ku bukiiko kola tuli kucheckinga their ability tuli kucheckinga their after effect byabaddeko nga baba ku bukiiko obwo ate ne agencies zino bwe tuba tunyigiriza nga twogera twagala okuteeka ensimbi twalocatinga ensimbi nga tusosowaza ezo ensonga ezikwata ku bantu tetwagala kuba nnyo na bibuuzo byakuddamu mu bantu nga batubuuza twagala kubanga tusiimibwa kubanga ebintu ebisinga engeri gye tuli nti fo tulina manifesto ey'emyaka 5 twasuubiza abantu twagala okulaba nga continuity ensonga zino zigenda mu maaso so nga nze saagadde kudde eno katono buzibu bwenfunye debate agitadde ku NRM otubuuziza ekibiina nabadde mbuuza eggwanga transition yeno wagambye ebibiina mwetesitese mutya ekyo ddamu kyendi kuddamu ate sijja kwogera mu bino byesimanyi oli NRM ndi NRM oyogera NRM kubanga babadde wano singa abadde owa DP agumidde nandi mwebuuzaako naye naye tamanyi owa DP singa abadde owa FDC nandi mwebuuza naye naye tamanyi kubanga naye tamanyi waali ki waali so nze zekaliyo onalaba Semuju yagambye gugolinga ku electoral commission olabe ebiina bajja kubuuza Senkagale wa DP amanya gajja kujja gajja kujja tuli mu digital kanzije dakiika zirabire mukaaga ezakayita ku ssaawa ebi nkwebaza nnyo na gy'oli okuba nti oladdeko redio y'abeene otambula n'okumanya programu eyitibwa kkiriza obagaana chairman Semuju Kikabawo zone amaze okutuusa ensonga sese member wa NRM mumwogezi Semuju yagambye osanga omuntu ennateete kamba ganjura fa bakuli mukibaawo fa basenu tugenda gula fani pase kutumuleta January yatulema sayika juzisa akoye kati bebanu bewa Brandon Kabawo zone mukyala we ne sale n'omutabani ne basalawo bano atambuza kampani yabo wanyumiza wali otya kunyumiza ogalo bamtani Martin ogalo
Martin Wandera yagamba ate Wandera kyanyumira kintu ekyo bali mu conference center nga bakola ekibiina NRM 2025 Martin Wandera abuuza yafasemani jali yali omu ku MPs abali basinga obulungi yagamba ate oga abuuza Museveni nti ekibiina kye tutandise olwaleero mu 2005 kibeera kityanga kiinayo bannansango historicals Museveni amuga these things were formed long ago young man kino ekibiina byolaba wano si byebyo byatandika dda kakati Medi ekizibu kiri kye nakugambye kamaze bulanga katono zisimu tumeze ensonga eno kubaza kwano kyali ku mukutu Rakai Community School of Nursing ayagala okubeera omusawo okuzaalisa eddwaliro baliyita essomero baliyita Rakai Community School of Nursing mu masomo mulimu diploma ne certificate mu busawo n'obuzaalisa abayizi mwenna balina certificate nga mwandyagadde okwongera waggulu mufune diploma kikulu nnyo Rakai Community School etaddewo omukisa ogwo era yayagala ekirooto kyo kyokubanga omwana we ayagala afuuka omusawo Rakai Community School of Nursing tusangibwa Rakai munye bisingawo ku bisimu 0752 nkaaga 9399 St. Noah Junior Boarding School liri wazana leeta omwana asome tuwandisa abaana kuva ku ssaawa 2 ez'okumakya okutuuka ssaawa 10 ez'olweggulo ja kuva ku bbalaza okutuuka ku Lwokutaano tuwandisa abaana kuva ssaawa 2 ez'okumakya paka ssaawa 10 tutandika ku bbalaza paka Lwakutaano n'enkya bajja kuba nga bagguddewo St. Noah Junior Boarding School somo ly'abaana bawala na balenzi lisangibwa Zana mailo 5 ku luguudo lw'Entebbe mwanya ebisinga ku bisimu 0772 92 8 7 oba 0702 297 kyekikuluma infections eziruma abakyala n'abaana abato ebizimba mu nseke ne n'abaana amagumba agaluma abakadde kiki kifuba kikusiibwa abaana mwana kifuba kimusiibwa omuntu omukulu asima yakuluma pressure yakutawanya sukali oba prostate ekyokudda mu kyangu Jena Habos bano bakola Covidex bakuta professor Ogwanga baganje ddagala balireese kati ojja kuwona wona wali ddagala balireeta nga bakubira ku simu 0705 83 23 83 0772 03 472 kyekikuluma magumba discs gasesetuka gakwata munavu mu binywa mugukuluma bakusibye ekisipi eggwaniro lyafunise mujje tubajjanja munere ddala ku sente ntono nnyo tukola therapy treatment massage wamu ne home care treatment tukujjanjabira awaka amaguma gakuluma mukulumira wakaawo fo tukubira essimu tujja tukujjanjaba tuli ku 075 19 33 00 076 4 5 8 tusangibwawa Kawempe maaso ga Equity Bank jantu kujjanjabira magumba discs zasesetuka enyama yayingira magumba ebintu tujja kuba tukutaasa omwana okusoma kikulu omwana bw'asoma kyongera okumuyamba era omwana omwesomero eddungi kitegeeza nti ajja kubanga afunye omusingi kwasomera era nga essomero lijja okuyamba lyabawala n'abalenzi bawanisa abaana ba senior wano paka ey'omukaaga ebisale bisoboka lyabawala n'abalenzi bayina ebibiina bigazi bulungi ebyemizannyo babifaako batumbula ebitundu by'abaana basomesa arts and sciences curriculum empya naye bagisomesa essomero baliyita Exodus College School lisangibwa Kiso ku Hoima Road kilomita ziri nnya zokka okuva mu town ngoda ku district wa Matia Lwanga Bwanika genda maaso katono nnyo ojja kuba otuuka ojja kulaba essomero eryo ogenda otwale omwana kati bawandisa abaana bali ku Simbagama Exodus College School Discipline and Determination esimu 0700 anamusatu
703 bajja kuba nga bakuyamba. Bano weta bali Born Hospital ongera kutegeeza nti bajja kuba kibayise Africa Vehicle Cancer Treatment. Leeta omwana, leeta omulwadde ajja bano bali mu kiti mperere jjo kusanga Born Hospital abajja kulaba balesa abasawo kuva mu America bajja bajjanjabe cancer yatawanya bwabwe bajja kujanjabira bwerere Africa Vehicle Cancer Screening and Management abavudde Bungereze bavudde mu America bajja kwatseka bana bali Born abeyo mu kiti mperere buwambo mujja bajjanjabe nabase munjugala tugende kyanatandise nakyo tikinewunyisiza okubanga Brandon takitegedde era bakukitegeera kinali ewunyiza mu parliament baleese etteeka ennongoosereza mu tteeka lya UPDF eriteekawo amagye naye ng'ennongoosereza gye baleese egamba nti veterans bagenda kufuuka obangiyite branch force mu magye tuyina land force bataddewo jeddala ngenda tutekawo jeddala no amagye ejjerisigala nga lirimu nebibaamu ebibinja kati tuyina land force ne tubeera ne air force aga waggulu nago ku ttaka kati etteeka amendment gye baleese egamba ennongoosereza nti veterans naye genda kufuuka force abazirwanako nalyo jje kati kakati va kubwera nti jje kakati ate eyo liigi NRM oba mpulira amedi byenkugamba anti biri mu luzungu liigi kyeki NRM eina tuli ku magye ate otekamu NRM ati nkubuulira era omwida gayo kyenkugambye nti kati Brandon kiri waggulu wa kutegeera kwe mu magye ga Uganda tuyina ag'okuttaka ne tuba n'ag'omu bbanga kati tubadde tuyina abava mu magye nga baga nti ba veterans naye ate ba veteran bye bimu ku bitongole by'NRM kati etteeka baalireese erigamba nti ba veteran bagenda kufuuka force nga bali ku level y'emu nga bw'ola ba land force ne air force mu nsonyi okozesa ebigambo by'oluzungu mu Oluganda olutuufu sinadufuna ali asobola okutuyamba alumanyi nti olwaleero amagye ga Uganda galimu ebitongole bibiri ag'okuttaka n'ag'omu bbanga wabula abava mu magye babadde babateeka mu kintu nga kiri awo bakiyita veterans kati veterans ate yemu ku liigi yemu ku bitongole by'NRM balina omukago kitongole NRM nga olaba erina olukiiko lw'abavubuka erina olukiiko lw'abakadde erina olukiiko lw'abaliko obulemu erina n'abazirwanako kati abazirwanako ebatadde mu tteeka nti ate nabo bali abawumula babazirwanako abazirwanako veterans abazirwanako n'abawumula nti kati ate bali mu tteeka nabo byemu ku bitongole by'amagye so ekitongole ky'amagye kirimu ebintu bingi ekitongole ky'NRM veterans eri mu UPDF Act bagireeta bagisonsekemu naye ate veteran kitongole ky'NRM kakati ogenda mu kalulu kano ke twetegekera abakuba ebipande babikuba bw'ogenda okuvuganya gwalabeko ye mwana bw'ogenda okuvuganya ebimu ku bitongole byabwe by'ekibiina kyabwe kitongole ky'amagye Chuvala Muhozi agambye nti bwaba Nupu Bulgwenda asanga ng'ayina akofera kwata mukwate kamata huyo kakati ate wa Nupu n'omusanga akuba bipande aga 12 kwaga bino ebintu bikulu nnyo kyenaga Medi mulimu lwentukane nga obandi mu nsindala debate etekwa kubeera ku bino eri mu kuziika Segirinya ani yabadde omulambo ani yakubye maama we ani ne tube ebyo nga betumalirako ebiseera ebyo omusajja ne ngwe buli muwatwa ogw'okulemera obuyinza Museveni yagujjuza natandika amasomero agasomeramu abaana tebasasula n'abayingiza mu magye kakati naddira amagye naga NRM mu magye kashe kyemudensasiro ono chairman wa Kabaawo zone ajja ku CBS agula omuzanyi wa Sen nga alina tete naga tugenda kuyingiza striker kati ekyo
ayongera kukatiriza nti waliyo ministry gisojimubulire ayongedde kukatiriza ndi ku kakiiko aka defense and internal affairs tulina state minister for defense and veteran affairs kakati bagamba bali kukuta okuteekamu ng'ate abadde nga mu parliament ndowooza singa mbadde nsobola nina obuyinza to designate him okumuteeka kakiiko nandibadde muteeka kwako n'ategeera ensonga ezo ministry gye bagira otya Ministry of Defense and Veteran Affairs. Samuju jeri eyo. Kyenkugambye jeriyo. Uliriza. Kyenkugambye kati obuuziza chairman wa Kabaawo zone. Arsenal branch. Arsenal erete muzanyi ki. Newcastle emetu kwa bulika sero. Nabyonoona nakugamba nti obadde tukimanyi na kukimanya. Nti ekimu ku bitongole bye NRM kina ne ministry number ya veterans affairs kyabadagumiza babadde ategera kyayogera kyabadagumiza bwe bukulu bw'ensonga eno tugenda genda mu byokulonda nga ebibiina nze noonya certificate ya PFF tonagifuna lumu ateeka delegates conference naye nga tumanyi bulungi tugenda kuvuganya n'abasirikale ekyo mukibeeramu kati nga tunala kunoonya joint candidate kuba president tusimbye anu kuba MP emboozi yaffe n'essira byali badde bannanga avuganya abasirikale abavuganya atya ekyo ani abakizo kikola anti tetwetagisa anti okay okwetegekera nakiriza ekyo besi jali mukomera tuli ku Afrika na muje munairohoro tetulina kulangirira ku buli kimu nairohoro tetulina kulangirira buli kimu mulimu bye mugenda ne mwegeyamu nimugandi banange nembeera nemwa Haruna kibirige wa Africana tujja temumugamba bira tulina meeting ya mbaga Haruna takkirizaga ekikeke hapana muga meeting ya mbaga alaba abatuuka nga wena alaba temufaanana kubanga sebo limbulula ekibyattamanyi obuuzizza abasajja ebibuuzo ebigumu naye ntumiddeko nalebo Semuju kusande alive kicking agitandise kati omanyi ebibiina ebyobufuzi wali ekibuzo wakimbuziza kati oba oyagala nkusigireko akatono ku Uganda tuddayo ate gye tuva kakati ombuuza ki anti Semuju byayogedde kakati omubuuziza nti okimanyi ng'eriyo ministry ya defense and veteran affairs nakuza mu byasenowenga agula Aston Villa byesimanyi kugamba wabawadde ekintu ekibadde kibakalubiriziza nnyo nga tebakisobola ate wabuuziza ekibiina nze wano nannyonnyodde NRM kubanga tewali agambye kakati kyentegeeza nti on a natural bwe tuba tutuna eggwanga lyonna kubanga ffe onyikiza nnyo NRM kubanga wabuuziza kibiina tunulire eggwanga ate kyenjogerera kakati eggwanga lyetese medisa zino bw'otambula katugeze ku lw'emitiyana ojja kulaba ebipande nzuuno ntuma nze omununuzi enze yalangirirwa walabyeko mwana yingira otuule billboards muje tuli naffe nze ndya n'abantu ebusoga kati ye yatadde kulaga mwina akuwa gwowa so eggwanga kati liri mu political mood eggwanga lifunye omukisa nti balina free participation of political practices nti ne juzi wano wabaddeyo ekibiina kya Zemangu kigenda kuwandiisa tufunye ebibiina bibiri very fast PFF ne DA ebiri mu process ya registration eggwanga saawa zino eriyo abali mu administration tulina abantu bebayita ba professional campaigners abakugu ng'oliaga nti bw'oba tolabye nze tolina w'oyita kakati nabe ekiseera kyekino ly'eggwanga era eri abatava ku nnyimba enze gundi to be yantumye abo bakatumwa nga they are professional bakatumwa gye bali eggwanga saa zino eri eggwanga kiki liriko nti saawa zino buli mu kitundu mugenda kumerukamu ebibiina ebitabangawo mujje tuliire wamu nga bwe tweziikagana Development Women Association lumu bwajja bamuyimbira akayimba sebo tusanyusa okulaba omukulu lumu bwagenda nze nenzija naye banyimbire obulwa bunagwa ebibiina bigenda kufa bateze kubanga ebyobufuzi wano
bebimu ku byenfuna ebikola buli lunaku mu Uganda. So byetubeerako namwe mu media mugenda kubanga tuogerako. So Uganda ngensi eyaffe etunoya kati politics mu makanisa wonna abantu bajja kubanga batulota naffe otubeerako eyo nga tulimuko mu muziki olaba n'abantu nga bazina politics ye Uganda kati eriwo lumu kalawo omudondi chuma kiyaka kyatukoze kizibu naye tujja kukigumira kubanga yamala googera bintu bye nemedi nga sinagenda ku nsonga yange waffe wadde yakalulu Sekanywe chairman Rusiwan chairman oyo bamuyita Mbabaali kati ye chairman wadde akalulu kamaanyi nnyo kaba boda kakati Mbabaali awangudde abenaale awangudde boda boda zimwe bibina byaffe kati bwe bitoyibeera enseera zeeyo kati aboda boda abenaale enali mbajiwangudde abenaale mutujiwangudde ababoda bali bawangudde DP ya Beni ewangudde DP ya Beni era Mbabaali yawangudde kale nno mbadde sinza butamuyozayoza kati omudondi yono naye Medi njagala kwogerako ekigambo kimu honorable Kira kyayogedde Semuju nti bwe tutaabeere mu nsi eno nga tufaayo ku bintu ebiri serious nga bye twogera ebiri serious ensi eno tugenda nagitomeza. Ayogedde ekintu naga nti debate esinga obukulu kati wano naddala mu politics wa Buganda yakuziika Seegirinya gundi bali bannaffe betwagala okujja mu buyinza bo balina ate bye boogerako saawa Seegirinya si waabwe nedda waffe nedda wa Uganda kakati twandibadde naffe tudiscussing nga tukola debate ku bintu ddala ebitutwalako mu buyinza era olumu nagamba abantu bewaffe nema nti njagala Mukama Katonda atuyambe atuweeko ku buyinza okumala emyaka 10 balabe bwe banaaba bafaanana n'engeri gye banaaba balowoozaamu ebintu naye kakati bali bagula mundu bakozesa sente zaffe ez'amaanyi amagi abaazirwanako babatadde muli ekiba kiriwo nti bwe tunaabeera mu politics n'abo abaazirwanako nabo bajja kubeera abamu kubatukuba maje nolwekyo Medi kansabire Uganda oli ku Mandson kwebaza munne bwebale nnyo oledde kikazi zino si nnyingi zibulayo kikabiri gokka okweresa tugenda muli mu Luganda niba nava Makerere University Business School Nakawa oli muzadde ng'olina omwana yamala sini ey'okuna ey'omukaaga oba wamala okusoma degree diploma oba certificate ngayala obukugu obw'enjawulo n'abo abagenda ebweru nga baagala obukugu obw'enjawulo Makerere University Business School MOBS ekuleetedde short course bino wamanga certificate mkufumba emigaati certificate in housekeeping certificate in food and beverage services certificate in hotel front office operations MOBS etaddewo okusoma okutonotono kujja okuyamba ebweru gy'ogenda balina kye bayise certificate mu balista lumu kiki babalooya bebalooya kubya kaawa balistas kawa fumba kawa n'okumugjamu ekirungo ekituufu abo bayita babalistas awo we basomesa siffe sibalooya nedda ate ekyo kye bali bayita babalistas ono balista byanjawulo no bakawa balista ne balista sound pronunciation yemu not really certificate in barista kufumba kawa kukamula kawa kumugjamu ekyokunywa somero mujje mulisomere mu MOBS waludde balita certificate in tourist driving or certificate in events planning and management certificate in tour guiding certificate in tour operations management abaye mugende Nakawa zine bolo zono zeetaaga bogenda bweru genda ng'olina ebbaluwa yakubuuza nti osobola okukola ku hoteri nti oyina hotel front office operation certificate mukikuba ku mmeeza kosi zaffe zonna ziri practical ate ofuna certificate ya MOBS DIT n'endala nnyingi jangu tukuwa amagezi intake esooka ya February 2025 yangwa weefunira ekifo
ebisinga ujjangu ku mubs enaka oba ku besimu n'ofune ekifo bali ku 0782 3 2 oba 070 mukaaga 3 9 Lubiri High School ogwo omuzadde anoonya essomero y'esiniya ery'omulembe leeta omwana mu Lubiri High School isangibwa ku Lubiri lwa Ssaabasajja wane Mengo. Lino ly'essomero lyokka eriganyizibwa ku musingi ogw'Obwakabaka ogw'empisa ennono n'obuntubulamu ogw'empisa ennono n'obuntubulamu. Balina ebyenjigiriza ebyakasitibwa ministry isomesa okuteekateeka omwana mu mpisa z'abayizi basomesa arts and sciences balina science laboratory balina byonna ebikosebwa mu kusoma byonna ebijjudde obulungi kuwanisa abaana kugenda mu maaso okuva ku bbalaza okutuuka ku Lwokutaano ssaawa 3 ez'okumakya okutuuka ssaawa 10 ez'olweggulo. Leeta omwana mu Lubiri High School. Essimu 075 9 93 7525. Twasenguse tukola edduuka lyaffe libalisenga ku 6th Street GR Plaza katuli twasigadde tukyakola era emirimu gyaffe obulungi. Tuli Bugoloobi Chinatown maaso ga Uganda Bati Mulwana Road mujje tumufuna obuweereza bwe mufe baani Mirage Tiles. Tutunda tiles ezivaawa buli nsi. Spain muzirina nti Goodwill muzirina tuzirina. Spain mulina faba Mirage Tiles bichoyagala kyonna buli tile na gyoyaga tugirina. Tulina sanitary ware adhesive grout n'ebirala bingi. Tetunasengwa ntituddabiza edduuka lyaffe liri mujje eno ne Bugoloobi Chinatown maaso ga Uganda Bati oba tukubire ku simu ng'obuze 0754 43 45 tukulembeza mazima feba Honest Estate tuli ku luguudo lwayita Martin Road ngenda kutuuka ku ssomero lye bayita Aga Khan. Tulina ettaka buli luguudo olufuluma ekibuga Kampala jantuguza ettaka. Tulina ettaka buli wantu wonna ettaka lyaffe teketeke bulungi. Tulinamu enguudo ziri kawerete amazzi n'amasannyalaze byonna tubirina. Bateba Honest Estate Developers tutunda amayumba netugazima tugatunda n'ogagula tugagula janku Martin Road. Tuli ku simu 0772 57 28 57 58 buli luguudo tulinako ettaka ate polisi affe nteeketeke bulungi kandi bali ku simu. Halo Lubakyoya Medi nkwebaza okutuweereza obulungi ina sebo nenebaza abantu bakira municipality okulonda Honorable Ssemujju era mbasaba abantu bekira municipality ta abeka gome Brandon nabo mbasaba nenzinga minsoka wa Ssemujju abantu bekira municipality bane bwe bali konda Honorable Ssemujju Ibrahim Ngande era kichwaina era mu mukomyewo nze mbufunze akalulu ka Uganda nga kali mu mwami mu 7 temukasuubira mu kintu kyonna esaawa zino akalulu kawedde bulungi eggana omukulembeze waako Nanakufa-Addo azze wabbali obuyinza bukwasiza opposition. Akalulu ka Uganda nga byabakama akulembera akakiiko k'ebyokulonda nga kada wa NRM oba tonna kyonna kasuubiramu Uganda okuteera obulungi Amai Museveni tali mu lwokaano abagamba mwegatte mulete candidate omu kakati ate ekyo agamba era Amai Museveni akyogedde bulungi twegatte naani kubanga FDC ene jena kumbi Amai Museveni nanyiniyo DP yange mwenva Robert Mau Minister Mulambe yeri DP kada namba ye NRM Chiwanuka DP Ben Chiwanuka UPC yajimaliriza kati kulaba ate ebiri mu DA ebiri mu DA ngana uya Amai Museveni agirese kati bane wegatte naani obuzona buli mu Uganda Amai Museveni ngachagala entebe ye amajiga kusimanyi ogogambye bani abazona ko abazona ko bayingiza bali leba nangi Hello Bachoya. Hello wala Medi Nsereko wanje wajo badde cyati musajja wa Kabaka. Hello Medi matumayi wa barakati. Wa alaikum salam sebo. Erinnya lyange nze Ssebunja Umaru, sebo ndi mu kibuga ky'omulodi Sano ngali Ajerias Lukwago, ate president of PFF, sebo nva mu kibiina kya Democratic Party, Ssemujju Nganda,
sebo nkulamusizza nnyo era nkwagala nnyo yasa nalina obuyinza nalivudde nga mu Lubaga South nejja nenkulonda ngeeyo kubanga ffe eno tulinga abatalina bakulembeze toli bawulirako ku leediyo ya Ssaabasajja toli bawulirako nga batangaaza kati nga ngenda ku kyokulonda olwaleero ekizibu kye tulina kubanga wano nti tulina abantu abayamba ku Mwami Museveni entuta bannaffe abasiike mu makosa nga Dr. Kalokiza Besigye omusajja akugamba nti akalulu obululu tekakyayamba bannayuganda kubanga lwaki Mwami Museveni tolina gy'omudda eno gwe wa DP okaaba oweefudde sookaaba ate yo wa NUP naye kwatadde kati weneebuuza nga nali Ssemujju Nganda woogambye nti abakuba ebifu bo babikubira ki kuba olwaleero ekiriwo twali bakwata ekintu kimu ne tugamba nti ekimala nga Dr. Kalokiza Besigye yakugamba kyekajja kukola Mwami Museveni tumukooye ekimala Ssaabasajja Kabaka wa Buganda awangaale. Hello sebo wale kueleza gwanga bwana Medi Sereko kale sebo amanya kansala Rastamani wajite mulakimo kulonda kwa wedde abiri mukaga sebo wetuli olimu ebiri ebijja wadde onalebo Ibrahim Ssemujju Nganda munnakiraga bati kati bipande mukubya byaki sebo takala kutegeeze bwata Ibrahim Ssemujju Nganda egaze mulakimo omuzizi azimbya mutwe poze kirala kyenjagala okwogerako nga twolekera 226 nze nganze mulakimu ne muganda wange oyo wa DP bako oyo wa NRM ali awo ekintu kye tulina okusoosowaza kintu kimu nze nandibadde nsuubira nti mu kaseera kano ke tuli mwaka katubagiro nga twagala kujjako Pulezidenti Museveni twandibadde tukulembeza ensonga za electoral reforms katuzirete mu parliament Honorable Ibrahim Ssemujju Nganda tukulabe ng'ozireese wakiri aba NRM bawakanye naye nga tutegedde nti nga tugenda mu kalulu ka 226 tulina bye tulina okukyusaamu wabula bwe tutakyusaamu nga tugenda mu ka 226 tuba kitegeeza nti era omuwanguzi ajja kusigala nga bagamba nti bya Mukama agambe nti Pulezidenti Museveni yawangudde otherwise bannayuganda zemba kunga ekintu kimu nti akalulu kaba kaganye wabaawo solution endala aga gyetuyanziza toya solution sigimanyi. Hello wanje nange sebo nze awa information ba Minister Museveni amawula gavudde ku radio ku TV nebitwa Rashid baba nga bulijjo wanje sebo nganti nakodde wapike kituufu naye lwakubanga munnangize mu NRM ndieno balibali simanyi lwaki nakodde wa Kiganda era ensonga zitembeeta akati ngenda ku nsonga ziri mu ddiiro tetulina okusooka okumanya abopposition amagezi gembawa bawe kiganye nange ndi wa NRM naye lwakubanga tunyigirizibwa nnyo tetulina osooka okumanya mwa Pulezidenti Museveni naawe oliwe NRM nga Brandon ate Brandon yansinga ku Brandon tesafa adenze ebidi byende ebyange bya boiro kati kyembadde nsaba opposition omwamuulya mwagala empeze yate musebe musee ekintu kimu naye kyemulina okumanya omusajja mulwanyi bamupulezidenti ne balaakwata obukulembeze yafa eri kubukwata bukwasi abula yalwana bulwanyi najja n'akwata obukulembeze kati gusoka mwengamwe mulina atandikewo bukwata nomwerumaaluma oketoyenza baba halo sebo assalamu alaikum warahmatullah waalaikum salam sebo obusuulu butontono onani kyabaku kinvinvi era Brandon yasanyisa okuwuliza naye nsanyisa okuwuliza muganda wange Brandon yasanyisa okuwuliza ani Brandon we NRM mugambe mweyagadde bannange ajukira alasisi wa Lubaga yali atuulaawo amujukira ekesa mayi alasisi wa Lubaga neka ne wabuuza omuntu Brandon yembaka wa parliament CRCC media ababadde mu ggwanga esebo balina baba Mustafa Adelisi nga bw'abaava e Masaka bakote bujuki gwalingawo radio call nga bakuba radio call era emmotoka zonna ne bazimiriza mpaka Buddo n'asimbula nga timuli motoka n'emu bikwatagana bitya nekituliko okitegeera bikwatagana bitya nekituliko ani ntegeeza oyo muganda wange goŋŋambye Brandon we NRM twali tulabye ensi eno emirembe engalo esebo so ebigambo ebiri mu ggwanga
yaha wenjagala bannayuganda mbategeeza ekigambo kimu nti Katonda mu Abakatuliki mugenda ne mugamba nti yasindika omubaka Yesu Kristo nga bwe mugamba nti yasindika Yesu Kristo Katonda wano mu Uganda ne mu Buganda yatuwa Kyagulanyi omuntu yenna n'azungazunga n'agamba tukole kino mbabuulira wallahi ya Mungu mujja kuba mu binoonyiza byammwe Kyagulanyi olwaleero wasinzidde era ne kyakozeeko kyokka buli watuuse wonna so kitegeeza nti lwaki tetwesimba ku musajja tetwesimba mabega wa musajja ono ne tugamba nti tugezeeko embeera yonna nga tetugamba nti kuwankawanka naye wakuba nti ebizibu bisinga obungi Mwenyezi Mungu yatuwa ewantu wano otali gumba wazibu nnyo kibayita olubuto era ogenda okulaba ebituugula nga byebyo byokka naye singa tebiba ebyo omu agenda kutuusa mu nsi ensuubize ze mugenya asooka seeka njagala Brian Musibule lumusibula gwina nyo muzinda gavumenti yesembayo abatuwuliriza tubeyanziza nnyo nammwe abasobodde otukubira amasimu nziramu okwebaza n'okuyozaayoza Mbabaali okuwangula akalulu ako n'okutumira abantu bange aba Mityana South bonna ngenda kujja malabeko gavumenti yesembayo kulwa gavumenti ndikunga Busoga yonna nti nga 21 mujje twanize chairman ow'ekibiina